muve muzanyo covid uno yatuse wadda mu parliament ya Uganda mubafunyeyo omubaka omu wenyalemo gaye mulwadde kitusobodde kuba bulijjo suubira nti ababaka abo bekuuma nnyo kati kebuuze bulwadde buno kitutegeeza teri kugenda mu bantu bweru mu kampeyini era mbagamba ti sayansi akakasiddwa. Bukira nibisanga wano umanya amawulire agasukkulumye mu gannaago mu mbeera eyo tugamba bitabuuse. Batandise ofuna okweraliikirira n'okutya okw'amaanyi bagamba Kasese babadde bamufunza ng'era bamanyi waabwe. Wini Kiiza okuvaayo n'agamba nti awumudde ebyobufuzi tebamanyi we bagenda kutandikira. Bagamba ekitundu kyaffe kigenda bannange mutusabire. Nsonga ya FDC era ku kitebe kyabwe najja nankumbi olunaku lw'eggulo Katemba yalabiseeko n'eŋŋumi n'enyoka. Nabbira Naggayi bwe yabadde ayiseyo mbwazizzaayo mpapula ate bakizudde tina empapula ziyatuteeza abadde emboofu. Beebuuziza gye yazijje nga yagamba nze nziresa ate nteekwa okkakasa nti mpandiisibwa. Eŋŋumi yakutte ku ttama ati bulijjo mugamba basayantisi betusibyeko omuggalo. Wulira mpoze ekitongole ekibakulira mu nsi yonna World Health Organization kirabudde ensi zonna ezigezaako okuggulawo omuggalo. Bwe kyemukola mwe temukitegeera ne bawa mpozi President Museveni amagezi ogeza n'okikola. Ensi egenda kulwawo okudda mpozi ku nnomolo wawalalalala. Minisita Jerry Ruth Achenge avuddeyo n'agamba n'akomba ne kutaka n'agamba tagenda kwetonda lwa butayambala masiki lwe yali eri mu bitundu by'ewaabwe. Atadde akakana yambalira babadde bamwogerera amafuukulo n'agalwakise munneesonyiwa. Ze siri mwana muto temumanyira. Meja Bilali Katamba ono nno yayogerera ekibinja ky'amagye ekitwala abeerodiyu. Yatutegeezezza nti abeerodiyu bazzeeyo ku mirimu gyabwe temugenda kuddamu balaba mu deployment ze babadde nga babeeramu. Kyokka bali abaasabula luzige basimbiddwa mu kooti ne bavunaanibwa. Minisita wa Kampala gwe mmanyi obulungi Amongi mukyala wa Saamugudo avuddeyo n'ayogera amazana agamba ebyakedi byonna bennaffe batuuke tulaba kakedi kyesobola okukkirizibwa okuggulwawo. Naye President Museveni yeeka asobola okugamba akedi ziggulwewo ekitegeeza bikyali wawalalalala. Ebyenjigiriza evuddeyo neebazaamuka essuubi yeegambe tetugenda kubeera na mwaka mufu ogw'ebyenjigiriza. Abaana bajja kubatetenkanya bateekeddwa okusoma bamaleko omwaka guno. Amaaso tugateeke ku bbo tulabe ki ekigenda maaso. Aba ANT giyite anti etwe ya Mugisha muntu gye mumanyi obulungi ennaku zino yeegulidde erinnya mu kufuna bammemba abapya. Bagambye tutegeka tabamiruka atateekwa okubeerayo bamwagala batemwagala ffe tuli bamalirivu. Bafunye ne bammemba abapya nga bafunye n'agenda okubanga avuganya ku kyawuma n'empi mu Kampala. Anti eno mujerinde ebyo nga bikyalyawo olwokano abagala okwesimba olweyongera bweyongeze tumanyi mu indasitry tugenda kusigaza abantu. Emukono ekiri eyo tekitegeera Betty Namboze bamukuba left and right punch zonna pakati. Kamagu waffe agenda kuwangajja saidi zeeyo kogatta ne Madrati wawalalalala. Uvyogereko
Bisanga wano mu bisanga wano netugasanzeeyo mugere abange yesebo inaye tiketi ya FDC Nabila Nagaisa Empala mumanya bulungi umane mpika Kampala kakati ayagala Charlotte Meya onakulegule ngumi yavuze bwe yagenze n'ekibinja ky'abavubuka ne batuuka ku kyebe kya FDC mbubaziza empapula ne bamugamba tofede empapula zakomye jjo tabanga lwasiba mubolo omwana toterebuka bamwenda n'amugamba nyabo twakomye jjo ko ye nedda mwakomye jjo ku bife ebirala Lord Meya ne president mwagala olwalo naga tamutusibye soja bile bitwale soja bitwale yazanye film empapula ziyaze nazo really body bazimuwa era bebuza yazijjawa kivuba naziteeka ku meza gawo nazirekawo kale ekikoze musindikira n'abavubuka beefudisa abadde ebweru ye naye yazze n'ababi naye nga bambadde biringa ebitaawotaawo bimanye kati bwe batuuse okufuluma ebweru ekikono ekyatandikire kati mbuuzo kufunya ngumi yennyini obono n'empapula ku kitebe ozenonera mu buntu osobola osindika katugamba omubaka ibe yatuma nga akulira akakiiko k'ebyokulonda kennyini mu FDC alina reasoni ye yagambe mutino ekifo nga kya Lord Mayor n'ekifo ky'opresident temwakyogere mwagambe bali bali bamalirize nange ekizibu empapula wazijjawa ekirala nze nga bwe manyi Nabbiira oyo n'obululu obuyise bubadde bwira n'abakuba ebikonde baleka babadde n'abala abavudde ne bagamba ab'ebweru n'ab'omunda baleka bonna babadde abanabbiira waliwo abatawagira Nabbiira bagambe twakoowadde wasala n'eddiiro okuva bwe baamala okulonda taddangako najja n'obukodyo bwatyo nze nkugamba abakubi b'ebikonde bombi bayinza okuba babadde abantu mujja kujja oluvannyuma mukube nti ab'omunda n'ab'ebweru basobola okuba babadde ba Nabbiira bonna ekyo kubanga question yeyo tetwandigifunye leero mwogerako omwami wa Nabbiira ali ludda simulabanga pulira linnya Nabbiira yazze n'alwanira ku kitebe engumi enfunye ekitaawo ne Gomesi yasala wano abadde muno okukwata ekifunfu geeti ne bagiggala ne bamugaliramu olwalwana ninkuba akafaananyi ka Nabbiira ng'alwana nedda ayambadde Gomesi n'ekitaawo ekyabu n'ekinumunda byonna mubiramu ekinu naye ngera omuntu agenze ng'osuubirayo abajja ogulawako ekifuba bagamba tugenda kukola olaba engeri gye baisabikamu amanaala ayambala kijini kye nga mayina bwagwa n'akola atya va mukulu endwana gye walabe akatambi kaleko abanyangola wadde balwana babalabi abakazi olaba teyadde stedi yewe yakoze bwetu jjajjaawe yeyanika kati abantu agenda okujja mu lutala nga yeesabise bulungi nga ne bwagwa n'akuba sama kati ani yawangudde olutalo lwakuuzikiddawo kyenva nabuusabuusizza enwana naye nange simanyi kyovula nze mu mutima nafunyeemu kiri kati muli olowooza nti ababadde balwanagana abavudde munda n'abali ebweru n'abadde ebweru bonna basuze wa Nabbiira bamaliriza balinye taxi emu paka wa Nabbiira kulya era ojjukira luli 2016 ku last watu bwe yajja nekutiza kubesije nga bamukwata naye ne bamukuba jeke kalulu ne kayitirawo koluno tuli oli koluno banna Kampala bakulaba kati ntasobola saidia wadi gwenze kati gwengazi gwe babalindako kati gwani akusasula okola ki okulwanyisa Nabbiira namagezi ategere omusiru asiwanye ddala